Michael Jackson yazuukidde oba yali yajingirira okufa kwe nga bulijjo gyali mulamu, anti amawulire agoogera nti gyali mulamu gasaanikidde emikutu gy'amawulire. Teweerabira Abaganda baagera nti awali omukka tewabula muliro, so nga n'abangi we basonga olunwe ekizimba wekitera okwabikira. Naye abaffe bituufu gyali mulamu? Yali yajingirira kufa kwe oba yazuukidde? Tosagaasagana we tunaamalirako ojja kuba otegedde buli kimu. Wabula nga mu kaseera kano amawulire ag'okubeerawo kwe agalaga nti mulamu gasaanikidde emikutu gy'amawulire kumpi mu nsi yonna. FBI yayingidde mu nsonga z'okufa kwe nga mu kaseera kano ekyakola okunoonyereza obanga ddala omukulu ono yajingirira okufa kwe. Michael Jackson ono tugenda kuba tutunuulira obulamu bwe tutegeere abaffe lwaki abantu bagamba tigyali mulamu era alabwako. Tukuleetedde emboozi yonna era oluvannyuma lw'ogiwuliriza naawe ogenda kwesalirawo oba ddala gyali mulamu, yali yajingirira kufa kwe oba yazuukidde n'ebiringa ebyo. Michael Jackson kabaka w'ennyimba ezimanyiddwa nga pop yazaalibwa mu mwaka 1958 omwezi gwali gwa Agusto, ennaku z'omwezi zaali 29 eggare mu ssaza lya Indiana mu ggwanga erya America. Era ng'ono yazaalibwa omwami n'omukyala Catherine Esther Jackson ne Walter Joe Jackson, era nga kitaawe omwami Joseph Walter Jackson yaliko omukubi w'ebikonde, so nga mu ngeri yemu yali mukubi wa lukoba oba giyite gita ng'akubira mu bbandi emanyiddwa nga R&B eyali ewangaalira ku kyalo kyabwe, so nga ne nnyina Catherine Esther naye yalimu omusaayi omuyimbi. Kale n'olubukulu bw'ensonga eyo omuyimbi Michael Jackson amaka mwe yazaalibwa gaali mayimbi. Ekyo nno ne kimusikiriza okutandika okuyimba ng'akyali muto ddala, kubanga yatandika okuyimba mu myaka egy'enkaaga, ku myaka egy'obukulu 5 gyokka ng'ayimba wamu ne baganda be abaali bawerera ddala 4. Michael Jackson mwana wa 8 mu baana 10 abaazaalibwa bazadde be. Ayogerwako yayatiikirira nnyo mu myaka egy'ensanvu n'egy'ekinaana olw'okukuba ennyimba ezaakwata ennyo abantu omubabiro, era nga y'omu ku bayimbi mu nsi yonna abaayatiikirira mu kyasa ekya20 n'ekya21 olw'okubeera omuyimbi nnakinku, so ng'ate era yalina amazina agaakwatanga buli muntu omubabiro. Wamma ggwe nga yazinye nga naawe owuniikirira, ng'alina engeri gy'azinamu ng'atambuzaamu ebigere, kale nga buli muntu yenna akwata omubabiro. Ekyo nno kyamufuula omu ku bamusanyusa mu nsi yonna mu kyasa ekya20 n'ekya21. Ezimu ku nnyimba ezaamutonda ennyo mwalimu oluyimba olumanyiddwa nga I Want You Back, Don't Stop Till You Get Enough, I'll Be There, Shake n'endala. Wabula ng'ennaku z'omwezi 25 mu Ssebaaseka ow'omwaka 2009 ekisawo eky'okuyimba kyagwamu enjukwe oluvannyuma lw'amawulire agaabutikira ensi yonna ng'omwagalwa w'abangi kabaka w'ennyimba zi pop we yali avudde mu bulamu bw'ensi eno ku myaka egy'obukulu 50 era nga yafiira Los Angeles e California. Kyokka newankubadde nga guli gutyo w'owulirira bino ate ng'amawulire agalaga nti Michael Jackson ono mulamu gagenda mu maaso n'okubuutikira emitimbagano pozi n'amawulire mu nsi yonna. Naye abaffe lwaki abantu bagamba nti Michael Jackson mulamu? Yali teyafa? Yajingirira okufa kwe oba yazuukidde? Okusinziira ku kunoonyereza ku kufa kwa Michael Jackson, buli muntu afa e Los Angeles akolerwa ebbaluwa ey'okufa giyite death certificate. Wabula okunoonyereza kugamba nti Michael Jackson ono teyakolerwa bbaluwa emanyiddwa nga death certificate, era ng'okusinziira ku kunoonyereza okusinziira ku musawo we amanyiddwa nga Conrad
Murray kigambibwa nti ono yagaana okuteeka omukono ku bbaluwa eyali eraga okufa kwa Michael Jackson. Mu ngeri emu okusinziira ku kunoonyereza, amawulire galaga nti abasawo e Los Angeles tebavaayo mu butongole kulangirira mawulire ag'okufa aga Michael Jackson, wabula omu ku baganda be ye yavaayo n'alangirira amawulire gano, ekireetawo okubuusabuusa ky'oba oliawo Michael Jackson ayogerwako nti yafa yandiba nga yajingirira kufa kwe nga mu kaseera ako yali akooye okubeera mu mataala. Ayogerwako kigambibwa nti yafa ndwadde ya mutima, ng'omutima gwesiba omulundi gumu bw'atyo n'ava mu bulamu bw'ensi eno, wabula okusinziira ku kunoonyereza waliwo abantu abakakasiza ddala ti Michael Jackson ono bamulaba ng'akyali mulamu era nga mu kaseera kano atemera mu myaka egy'obukulu 65. Nakugambye abaganda bagamba ti abangi we basonga olunwe ekizimba we kitera okwabikira, so nga n'awali omukka tewabula muliro. Bangi ku bantu bagamba ti Michael Jackson ono yandiba nga teyafa ng'akyali mulamu, era ng'amawulire galaga nti yandiba nga yajingirira okufa kwe nga gyali akyali mulamu. FBI yayingidde mu nsonga z'okufa kwe nga mu kaseera kano ekyakola okunoonyereza oba nga ddala omukulu ono yajingirira okufa kwe nga gyali mulamu oba nga yafiira ddala. Okusinziira ku kunoonyereza gye buvuddeko, omuyimbi wa rapa amanyiddwa nga Diddy yabuutikira emikutu gy'amawulire egy'enjawulo nga kigambibwa nti ono mu maka ge mulimu ttano oba emikutu egigguka ewa Michael Jackson, ekyaleetera ekitongole ekikola ku kunoonyereza ne ku bukessi ekya FBI okuyingira mu nsonga eno kinoonyereza obutuufu bw'ensonga. Kyokka ne gye buli eno tebannavaayo kuwa mawulire gakakasa kino, wabula nga ab'obuyinza baagaana abantu okusaasaanya amawulire gano. Kyokka newankubadde babagaana, abantu bagenda mu maaso n'okusaasaanya amawulire gano agalaga ti Michael Jackson ono akyali mulamu ate mu bukofu ku myaka 65 egy'obukulu. Omukutu guno ogwogerwako oguli mu maka g'omuyimbi wa rapa amanyiddwa nga Diddy ogugambibwa nti gugguka ewa Michael Jackson, abakugu bakyagenda mu maaso n'okugunoonyerezaako, era nga okusinziira ku kunoonyereza kino kireetawo ebibuuzo bingi nnyo ku Hollywood nga bagamba ti omukutu guno gwandiba ng'era gulina akakwate ku Hollywood, ng'oba oliawo balina ebyama byabwe, naddala abantu abo abayimbi n'abazannyi ba firimu bandiba nga balina nnyo ekyama eri emikutu egyo n'ebirala bingi. Michael Jackson ayogerwako yasomako, wabula newankubadde okusoma teyakugenda wala nnyo, kyokka yali muwandiisi wa nnyimba era nga muyimbi so nga yali muzinyi n'ebitone eby'enjawulo. Newankubadde ng'okusoma teyakugenda wala nnyo, naye era yagenda mu ssomero era yasomako, era nga mu ngeri eno ono yafuna diguli ey'ekitiibwa okuva ku ssettendekero amanyiddwa nga Fisk, ng'eno yamuwa diguli ey'ekitiibwa oba giyite doctorate, ng'emusiima okubeera ow'enkizo ennyo eri ebisaawe by'ebyenjigiriza omuli engineering, amateeka, medicine ne psychology, era ng'ekitiibwa kino eky'obwa dokita yunivasite eno Fisk University yakimuwa mu mwaka 1988. Michael Jackson agambibwa okufa mu mwaka 2009, newankubadde nga mu kaseera kano okufa kwe kubuusibwabuusibwa. Yali musajja muzadde era nga ku nsi kuno ddala bwe kiba kituufu nga yafa yaleka abaana 3 balambirira, era nga ku bano kuliko Prince Jackson, Paris Jackson ne Biggie Jackson. Wabula newankubadde nga Michael Jackson agambibwa okufa mu mwaka 2009, wabula ne gye buli eno kigambibwa nti omubiri gwe tegumanyiddwa gye guli, wabula newankubadde biri bityo abagamba nti bamulaba abantu mu nsi eno bafaanagana, oyo gwe balaba ayinza okuba ng'amufaanana bufaananyi, wabula okusinziira nga bwe nkugambye
nti n'eyali omusawo we yagaana okuteeka omukono ku bbaluwa ekakasa okufa kwe, so nga n'eddwaliro erigambibwa nti mwe yafiira abasawo tebavayo mu butongole kulangirira kufa kwe, n'ebintu bingi ebirala, n'abantu abalala aboogera nti bamulabako n'agaabwe ng'akyali mulamu, bisobola okukakasa ti oba oliawo yali ajingiridde okufa kwe ng'akyali mulamu. Ago nno ge mawulire agakwata ku Michael Jackson, nga kigambibwa nti yandiba nga yali yajingajinga okufa kwe nga gyali mulamu, newankubadde ng'okufa kwe kwalangirirwa mu mwaka 2009, wabula amawulire g'okuba ti ono gyali akyali mulamu atemya bukofu nago mu kaseera kano gabuutikidde mu kutu gy'amawulire egy'enjawulo. Kale nno bye bigenda mu maaso, era bw'anaabayo nga mulamu tujja kwongera okumanya, kubanga FBI yayingidde mu nsonga z'okufa kwe nga mu kaseera kano ekyakola okunoonyereza oba nga ddala omukulu ono yajingirira okufa kwe nga gyali mulamu oba nga yafiira ddala. Kale byonna ebinaaba bigenda mu maaso ojja kweyongera okubimanya, kubanga kati ab'obuyinza bayingidde mu kunoonyereza ku nfa ye, era nga mu kaseera kano bagenda mu maaso n'okunoonyereza ku nfa y'omukulu ono, kabaka w'ennyimba eza pop eyayatiikirira ennyo n'akwatanya abantu omubabiro mu myaka egy'ensanvu n'egy'ekinaana olw'okubeera omu ku bassaabasanyusa mu nsi yonna. Olw'ennyimba ze n'amazina ge ebyali bikwata ennyo abantu omubabiro. Ye muyimbi oyo Omumerika Mike Jackson agambibwa nti gyali mulamu teyafa. 88.8 CBS FM.